Bad Black ekyo kye yakoze yakkiriza nti Mutima yamulya ne Mutima okuvayo n'agamba nti nno omwana wuwe naye sisobola kumunenya kuba yalya. Bakadama baveeko balabe edduka laavu ya Kadama esoboka bimami byeranda ndibikwepikira. Kadama mwefunira ku TikTok era ne mwawukanira ku TikTok Olwaki ng'ate temwerabye kanti yakubye essimu ekiro yakubye video call alaba oba mu buliri wasuzeemu omu n'otakwata ne gwe n'abaabikolako muli mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa TD Files gwene akatoye nga ogenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo olunaku olwaleero lunyuvu nnyo okamala lunaku lwa weekend lunaku lwa mukaaga tuluwo okubanga ate tubasosottera ebyo ebiba birabise okubanga ate bigwawo mu wiiki kossa n'okubaganyamuko ebirowoozo oba oli awo naawe nosobola okubanga ate oganyula mu topiki zaffe ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde. Weewaawo olunaku olwaleero tulina variety ey'ebintu bingi ebyokwogerwako. Bad Black yagenda ddala maaso okubanga ati akola DNA ey'omwana we gwe yakazaala nga nno waliwo omwami asinziira ekkata amanyiddwa nga Mutima agendera ddala maaso n'okubanga ate amwesibako olw'akafaananyi ka selfie ke beekuba bonna nonno n'ategeeza ensi nga bw'ali taata w'omwana. Bad Black olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agenda mu ddwaliro n'akola DNA of which result tezinnalabika naye ndowooza mu maaso awo tujja kuba ate tuzifunira ddala butereevu. Weewaawo sirina mulala ndina omwami Desire gwe nabaleeterako omulundi guli. Emboozi ye yali nnyuvu era yakwata ku mitima gy'abantu mingi. Yali atunyumiza nga bwe yali amaze ebbanga ng'alina relationship yalimu n'omukyala so nno bambi yali tamanyi nti mulwadde. Weewaawo abantu ku TikTok okwo nalabye emboozi yatambulidde ddala nnyo era big up to Edward the Great agenda ddala maaso okubanga ate atambuza information yaffe ku butukutu ogwa TikTok eri mu bantu ab'enjawulo. Abantu bansabye olunaku olwaleero nkomyewo Desire ayongere okubanga ate atunyumiza ku bintu oba ku life experience be ebintu byagenda ddala maaso okubanga ate ayitamu. Asina agenda ddala maaso Desire abuuza kubatulaba. Abatulaba muli mutya mwebale emirimu gyonna gye mukola mwebale okwekuumira ku mukutu guno omuganzi musobole n'okutambula n'okumanya. Abantu beeyongedde okwagala inshallah maanyi ga Mukama nange mbaagala nnyo naddala abakyala abakyala nga banjagaza ati nange mbaagala abakyala beeyongedde okwagala Desire nange mbaagala nalabe muli abadde boogera mu comment section era nange Desire lwaki tajja ewange Desire simanya mufumbo bannange bategeeze nti siri tebakyaddenja ate nga ddenja bagitya mbadde ki mbadde ki tolina kyewaba oli mulamu obulamu bwonna bweyagala naye tebakyaddenja okusinziira ku bibaddewo tebasobola kutya kubanga amazima gaavaayo mu lwatu buli omu nakitegeera nti ndi mulamu. Ye amalwaliro gaaweddeyo oba abasawo baafudde era osobola omufunayo ne mugenda mu kalwaliro akalala ne muddamu nitwekebeza singa mba nfunye sigambye nti nnoonya naye singa mba nfunye senga oba ofunye yesebo bikadama biri eyo bikwepikira. Bakadama baveeko balabe edduka laavu ya Kadama esoboka bimami byeranda ndibikwepikira. Kadama mwefunira ku TikTok era ne mwawukanira ku TikTok olwaki ng'ate temwerabye kanti yakubye essimu ekiro yakubye video call alaba oba mu buliri wasuzeemu omu n'otakwata ne gwe n'abaabikolako Kadama akuba ku mwendo ogw'ekiro n'akuba ku 10 alaba kakasa obuliri obulimu omu mulifunye Kadama n'akukola ebintu nze kugambye tozannya ne Kadama akuba ne ku 11 nga bukya. Negwe abavubuka ababeera mu ezo relationship babeerawo batya obulamu babutetenkanya ate Kadama tolina bw'omugamba nti nadde siri online kubanga data amugula akuteekako kaakati bw'aba yakutaddeko waggyeko waaki lwaki ojjako akadata ng'ate sigwa omugula simu yaweddeko muliro gwe kyolina omumanya Kadama akutayiza mu buli ango ne bwe bapa banka agigula kyembadde ngenda nange okugula ne wifi agigula ate size basaze ebbeeyi kati za 7,200 alina okuba nga akulaba bwoti buli wodda bwoti laavu ya Kadama nzibu nnyo era omuntu alina Kadama omuvangako naye kaakati obeerawo okya ne Kadama agenda mmala emyaka 3 egindi ebbukuleyini gyagenze
love yammwe ya video call neekuume paka lwolidda olunaku lwolifuna Kadaama lwolitegeera lwaki bakadaama bakikola okitegeera oba olunaku lwoliva mu Uganda n'ogenda ebweru kati jo n'example gye nsobola okukuwa eri bweti njala olunaku luce ku makya ove mu Uganda ogende ebweru ng'ogenda malayo omwaka mulamba oba emyaka 2 ne bw'oba omazeeyo mwezi ne bwe lubanga olunaku lwo olusoose obeere ng'otambulatambula ogwe ku muntu we Uganda ne bw'oba tomumanyi naye ng'ayogera Luganda olabe essanyu ly'onoofa kati ye Kadaama nti eri gy'abeera nga yeebowa nga talina muntu n'omu gw'ayogera naye lulimi lwe okitegeera talina yadde omuntu gw'alabako bw'ati nga muddugavu kati bw'afunayo Jonas Ssentongo oba nze Desire Lubongoya ng'osobola okumuwa obudde nakubira ku imo ne mwogera n'akulabako ng'okola ki ddala gyabalida simaya botiimu nkugambye bakadaama ebyo byonna babikozesa Kadaama talina kintu kyatamanyi ku ssimu okwo bw'omuteeka wano ng'akuteeka mu kana akalippo bw'omulimba kino ng'akulumba muki ng'akulimba mu kirala kati Kadaama si mwangu kyensobola okuzibuzibu Kadaama muntu muzibuzibu laavu ye tewangaala nnyo naddala ng'oli mwenzi manye essaawa yonna ogwa mu mbi bakutegeera bakugwamu kalaye kye ky'emyaka 3 ky'oyogerako nti ye Kadaama ekimunyumira n'ateeka wali essimu ne yeeyambula n'asigala bwereere naawe ne weeyambula n'akulagako naawe n'omulagako buli omu n'alaga munne yiri essanyu lye aba amaze bannange sibisobola ebyo bannange ojja bisobola njagala kintu kyendabako wali live nenfaafaagana nakyo naye ebyokunkokoonyeza ku ssimu ebyo anti era ne laavu erimu ku ssente enyuma nga Kadaama akuteekako Kadaama akuteekako ngakuwaayo miliyoni baby let that help you throughout the week era omukazi yenna bw'oba oyagala okumanya nti nno omukwano gyeguliwa ku musajja ku ssente si baba bayita ba smart wire teba nedda ne mu Bayibuli yennyini nze gye nsoma temuliimu kigamba nti omusajja y'anaawanga omukazi yekka n'omukyala alina okutoola n'omukyala alina okubaako ky'atoola awe ku mwami si mu buwaze naye kiva ku mutima gwo nkufuna noga omusajja wange ono mwagala nnyo ampa kino na kino naye nange nsobola okubaako ke muwaayo ak'olumu naate obadde okimanyi nti ate Kadaama bw'akomawo asooka wa ex we omukwano gwa bakadaama batono nnyo ava ebweru w'eggwanga n'atuuka wano n'akwatagana oba n'abeera n'omuntu oyo gw'abadde atijja naye buli kanaku kubanga natandise enkunnyonnyola nti aba talina muntu gwakola ki gwalaba okitegeera ate ono omusajja gw'aba yaleka eno aba yava eno oluusi ng'abadde naye emyaka emeka 3 kati oyo aba takyalina kipya kyakumulaga mpulira aba takyalina nnyombozi ye okitegeera kati nze Desire Lubongoya nze mupya nze nzize n'ebinonnoggo by'omukwano okitegeera ogw'ekimmemmette nze ngenda okumuggyako okwebowa jjukira bakadaama baba batweboyerako batya Kadaama ye talina buzibu kuba mitwalo ga 3 oba 5 ng'omumalako ekiwuubaalo kituufu okitegedde ne mu bwongo bwe aba amanyi ekiri eka era aba amanyi gwe yalekayo era abeere neeyogeza obuga bannange Desire nomulaba yantwaliriza ku kyeyo era bakadaama batono akomawo n'abeera n'omuntu gw'abadde ayogera naye atali mpoziko bano abagenda ebweru nga tebalina baana okitegeera naye Kadaama agenda ku kyeyo ng'alese abaana be 2 3 4 oyo agenda kweboyerako bweboyizi akomewo addeewo omusajja we gwe yazaalamu abaana gwe yaleka n'abaana bakyekole okana kugamba omuntu eyakomawo e Uganda omuntu adde ku kyeyo buli kanaku nga twogera tetuwosa ate kiki nange ebintu bizibu nno addamu okwogera naawe ngazzeeyo Desire eyo nga tuvuddeyo njagala tudde ku mboozi experience yo njagala nnyo tutangazeemuko ku bantu basomese omanyi kati Desire oliwo okusomesa abantu bakuyigiddeko ebintu abavubuka babadde batwala obulamu bwabwe nga babujaajamya batandise okuba nga beefuga badda mu layini kaakati experience yo mu nsonga zino
ez'amabaala abaana ab'obuwala nga basusse okubanga ebbaala kati tekikyali kinyumo nti omuntu ogendayo ne weenywera kengeko ka wisikiko ka champagneko wabula kati abaana ab'obuwala bali mu kubanga ate banoonyeza mu nsawo z'abasajja. Ensonga eno ogyogerako ki? Jona luli abantu bagendanga mu mabaala omwo abamu nga bagenze kusala stress. Olinga alina mu ssente ze n'agamba kangende mu bbaala nywemu kamu bubiri nzireeka. Kituufu. Oluusi ng'ewaka waliwo ebitatambudde bulungi ye ne famire ye. Ne mukyala we naga kangende mpumuze ku ki? Ku birowoozo. Naye kati Jona ebifo ebisanyukirwamu byayonooneka. Byafuuka kattiro, kaafuuka katale k'abamalaaya. Kuba lwaki? Abakazi bettanira nnyo kati ebifo ebisanyukirwamu okufunirayo abasajja. Kyova olaba nti bangi bafuniddeyo endwadde. Naye ate bubeera bunafu bw'abatukulembera kuba tewali kiba kitambula ekigenda mu maaso wano nga tebakola ki? Nga tebakimanyi. Jona waliwo ebbaala gye mmanyi eri awo ng'ogenda ogatte ku Masaka Road awo sayidi ze mu Busigasiga awo. Ebbaala eri ebeeramu buli mwana gw'omanyi ow'obuwala. Besti. Yeyo yennyini. Ebeeramu buli kika kya muwala ky'omanyi. Omuddugavu, omweru, owakataketakke, omukyotala, omunyarwanda, omunyankole, omuhima, omunubbi, omulaalo, gwe buli muntu gw'omanyi abeera mu ki? Mweyo ebbaala. Era gwe ali eyo ng'olina yenno ekika ky'omukazi kyewali oyagadde kulyako ne bw'oba oyagala Namagoye omusanga awo. Ne Namagoye zibaamu. Maama nkutidde. Bangamba mbu Namagoye ezo. Zambulu bituufu. Simanyi. Ng'okyogedde mpola mpola. Zambulula ki? Ekiki? Zambulula ki? Ndeka nyumya emboozi tugende mu maaso. Kaakati Jona kye nsobola okukugamba. Ebbaala zaayonooneka. Nti ebbaala eyo gy'oyogeddeko erina ne VIP. Leka naawe. Erina nonivi. Erina ne VIP y'abakazi. Nti okusinziira ku ssente bweziti z'osasudde yambuka waggulu ku bakazi ba waggulu. Okusinziira ku bweziti z'osasudde gwe ssente zo zikoma wansi wano. Ekifaananyi atatuukanga ebbaala eno efaanana etya bw'oba ogyeyingira munda. Ndabye obuvidiyo bungi ku TikTok okwo ng'abantu bagiva bweru ng'olaba akalyango kali awo kaliko ogupande gunene guti n'embubu yongera okwesolosa munda gy'okoma okulaba obwaguuga bwaki bw'ebbaala bwayo. Oyanirizibwa okuviira ddala awo ng'oyingira. Waliwo abakyala basaavisi. Oyanirizibwa. Era Jona mu bbaala muli essente zo z'osasudde toddamu kusasula. Ne bw'oba oyagala abakyala 15 oba 8 oba 2 kisinziira amaanyi go we gakoma. Ne bw'oba omaze asooka oba owokubiri oba owokutaano ng'otudde owumuddemu onywa kyakunywa kyo. Oli kaliri mu lutawulo. Baba bakwewuubako. Mukama waffe waliwo akukozeeko oba tugende nkukoleko. Are you sure? Ate gwe gw'osimye n'oyagala kukoleko ne bw'oba ova ku munne n'agaana oli wa ddembe okuloopewa maneja ne bamugoba. Ebya ddala. Kati okukolako okwo kuviira ddala wakati wa ssente mmeka era ku mmeka? Bali wakati w'emitwalo 3 4. 3 ku 4. Olwo nga nkolako nabaki gye bagenda okuwa. Anti bo bakusuubiza nti saavisi zonna bazirina kisinziira gwe ekyoyagala. Esooka. Anti kati yo oli ayinza okujja n'akugamba nti oyagala mazzi ag'okunywa. Oli mwana muto. Nga tegedde. Najja n'agamba customer oyagala nze aserera oba. Ne manager akikugamba. Ntitubulire kika ky'omukazi gw'oli. Anti mu bbo beesootinga mu bbo buli omu amanyi engeri gy'ayimiriddemu. Oyagala manager amanya nti ono muserevu ng'amuyita nti genda n'oyo. Ono. Wawoota. Ono. Talinaamu bulungi kuba bakasitoma baba bakomplaininga. Kati n'amanya komenti z'abakasitoma. Ebintu nno bino we tubyogera wano abantu abamu balowooza tuli mu kiboozibozi. Naye nga bya ddala. Naye nga gw'ayagala okukakasa nti bye tulimu bya ddala otuukayo. Ono okyanyumiza ng'osasudde akasente ko nga bakugamba ono. Era omuwala ajja era bakwewuubako nga bakugamba mukama waffe tukukoleko.
munaye bantu bangi bamanyi okuva no ne bagenda ne bakola ki ne bakomplaininga tukukoleko oba kati Jona kiva eri gwe kugamba kukkiriza noga nti ndidde nzikuse embweze nkitadde sikiddira era abaana abo abobuwala basaanyizaawo nnyo amaka g'abantu mu Kampala wano. Abaana bano bavaawo? Mwana wattu nno ate weewuunya abasinga babatikka babaleetera na mu bbaasi ne babatuusaawo balina ensi ey'okumulirwano we bafuluma. Abasinga obungi bafuluma ku nsi ya ku mulirwano bafuluma Rwanda ne bajja wano okyegedde. Abasinga obungi abalala bava nnyo obuuyi era waawo. Kati ebyensula byabwe ebyendi abasulamu ebisulo bwennyini bye batwala bakasitoma baabwe. Waliwo ebisulo abamu balina gye bava, waliwo ababeererawo ddala nga bo tebavaawo, ne wabeerawo n'abalina gye bava nga bakola ki nga bajja. Waliwo abali ku mulimu gwa permanent, waliwo n'ab'ekicuba nga bakubira ne babagamba sooka ojje. Waliwo kasitoma okusinziira ku kyatusabye gw'okirina. Mpulira oba oluusi nga n'ennamba y'abakasitoma ng'esusse obungi. Naye nembeerawo ne neebuuza ebintu bino gavumenti tebiraba. Ebifo ebyo ani abiwa layisinsi Jona? Ate senga tebaabijjaawo dda. Kuba mbeerawo ne nkyebuuza nga sikitegeera. Otuuka wali eri n'ogamba ndi mu Uganda. Bw'otuuka wali okkiriza nti bulijjo olowooza oli Kampala naye ng'obeera mu kyalo. Ekitegeeza omwami nga gw'olina mukyalawo teweesa toteekeddwa kwesembereza kifo ng'ekyo. Mukyala we ajja avaayo anyiize. Ng'ogenda naye tolina kugenda naye kuba lwali kitegeera nti ogenzeeyo wekka amaka gagenda kusaanawo okusinziira ku bibeera wali byokka by'aba alabye. Era kizibu okutuula wali eri n'olabayo kapeze. N'olabayo ki? Kapo nti Jona azze ne mukyala we. Ennyambala yaabwe bo ababeera munda omwo ebeetya. Bambalira ddala bubi nga bw'okiwulira abamu babeera na munnika zokka. Eri ennyambala yeesisiwaza. Eyeesisiwaza yeesittaza abo abaagala okwesittala, ffe tetwesittala. Kuba abamu ku ffe tuba twagala okulaba. Ng'osanyuka busanyusi. Kuba ekyanzigye ewaka n'ogenda n'okwata nako. Sifunanga mukisa gukwatako, sifunanga mukisa gusasula bankoleko. Nze nagendayo ko nga ngenze okulaba ku bye boogera okukakasa n'okufunamu ku kyokunywa. Wafuna gwe wafuna? Kakati okusinziira ku byantuukako ebyo munnaye Jona nkyabirimu. Ali batugamba abo be bantu abakyasinza okwekuuma batya obulwadde. Jona olaba ekintu ekyo twakyogerako ne tukimala. Okitegeera ne tugamba nti siriimu ebiseera ebisinga guba mukisa gw'omubiri okitegeera. Naye takwata kasitoma naye ate osobola okujja n'akasiraaniko kwolwo ne kakubaka. Kuba nakugamba kizibu abantu okuteekamu wano ne bajjukira kondomu. Okitegedde? Ate abasajja jjukira obupiira bubeerayo mu ziruumu naye abasajja beesiriwaza atuukeyo nagaagwe kankwongeremu akasente akakonzijjeko. Ngalaba tagenda kufunamu. Nyama ku nyama, musuwa ku musuwa. Mpulira. Asobole okunyumirwa kuba ye omwenge kyeguba gukola ki? Gumusabye. Kyeguba gumusabye ebyo n'abijjukira nkeera. Lwaki ebifo binene bigenda mu nnyo abafumbo? Ebizibu ebibeera mu maka. Bitya? Nti olaba Jona abafumbo be basobola okubuulira ebye basanga mu maka. Abakyala basumbuwa. Jona kankubuulire. Okimanyi nti bwe mala okuva mu bizibu ebyo nga bwe nabyogera. Okimanyi nti nabeerako n'omuntu ate. Otya? Nembeerako n'omuntu ewaka akabanga akatinitini. Namala nenfunayo omuntu nembeerako naye ewaka. Wawasa? Yawula okuwasa n'okubeerako n'omuntu. Singa nawasa era ku mukolo wandibaddeko. Olina gwe wabudamya? Nina gwe nabudamyako nembeerako naye. Naye oyagala nkubuulire bye yampisaamu mu kabanga akatono. Yakulabye ennaku. Era Jona bw'olaba tobeerangaawo n'owulira abasajja abeekubira enduulu.
n'abake mabega kawo Professor Kateregga nga yeekubira endulu nti omukazi yamukuba. Tobeeranga onoowulira ebintu ng'ebyo nga abasajja babyogera n'ogamba ekyo kisajja. Jona nze omuwala yali ankubyeko. Kuba kutya oluyi nankuba sirapu n'endaba abazungu waka mu nnyumba. Okakasa Tebereza musinga muddiza ki ekiyinza okuddirira awo. Kusiba busiba nankuba byajja bitya ankube. Nze Jona nali nkola kiro. Nali nkola ne DJ omumanyi ono gwe bayita Roger, Six Swat and Roger. Mumanyi. DJ Roger. DJ Roger. Ng'olwokubiri tukola ku bbala yali awo Meat Packers yagwa. Gyerabidde n'erinnya. Ekizo. Ng'olwokusatu tukola ku H2O. Ng'olwomukaaga tukola ku bbala bagiyita Pier 1 eri Ntinda. Ndimanyi. Nga ku Sande tukola e Nigeria ku bbala bagiyita Laventi. Naye nga jjukire waka waliyo omuntu akola ki? Aliyo. Nejjukire ekyo kyonna ekiro takifuna. Tanfuna bulungi. Kakati ate n'ennaku ze nandibadde ng'agamba nti wendi ze tutakola oba lwalinga lwakuna. Ate ng'ate njagala nzigendemu out. Egwe. Nze tunyumirwe. Naye. Mukazi waka batambula naye ate omutwala out wakole ki? Ye yasalawo kubeera waka. Ate yagala b'osangayo bakulabe bubi. Abaffe. Oli yakkiriza ki? Omukazi wakkiririza okujja akufumbirwa Jona abeereko ewuwo. Kitegeeza amasanyu aba agakkuse. Okyegedde? Azza afumba akulabirira akwoleza engoye akugololere ayala obuliri alongose ennyumba ayoza amaseppiti abazze mu life yakoza amaseppiti amabaala abakoze eki? Agesonye. Abatakyakkirizibwa aba wakutwalako ku kyennyanja misana. Atambula misana n'omutwalako ku kyennyanja eyo ne batuulako ku bimeeza ne kuteebwa plastic naali ekyennyanja kye n'addeeka. Gwe n'otandikira awo. Okyegedde? Naye mbadde nkyakubuulira. Otyo. Kati ekiro kimu lwanfunyeko nga omanyi abakyala baagala nnyo okusulako mu kifuba afune ku kabugumuko. Kati ekiro kimu kyanfunyeko kuba Jona twakomangawo saa 12 nga bukya. Sawa zaalinga 7 ogw'ekiro. Nina kyali wange bamuyita Frank Ntambi omumanyi. Mutegeera Balukeza. The Juggernaut. Ankubira. Angamba Lubongo yoliwa saa 7 gwa kiro. Madamu ali mu kifuba. Abugumye. Afuluuta ndowooza tawulira. Kutte essimu konze ndi waka wano. Mwana. Ndi waka wano naye bimboye. Jja tugende ku Pier 1. Sawa meka? 7 ogw'ekiro zigenda 8. Ofubutuka mu buliri ogenda. Mukwata mpola mujja mu kifuba kye mwakalidde. Wekyusa. Musiza wali ebbali bwenti. Mpulira. Nsenyaako awo. N'obwo obudde osenya. Oyinza obutasenya. Tugenda mbyana. Nsenyaako awo. Naabye ku maaso neesizaako ekiki? Ekizigo. Nzije engatto yange ngisuulidde ddala awo kumpi n'obuliri. Ntaddemu empale, ntaddemu t-shirt yange. Nyambadde sitookisi. Nyambala engatto esooka. Ndowooza yeebase. Naye nga mu byonna kye njagala okimanyi. Njagala bwe mmala okwambala. Nkwate ebisumuluzo. Nzigulewo oluggi. Muyite nga ndi ku luggi. Obimuweereze. Muyite nga ndi ku luggi nti owaaye Josibe wano ngenze naye nzijja kumba awulira. Jona mmala okwambala engatto esooka bweti. Njinyweza obuguwa. Nteekamu ey'okubiri omuwala yankuba oluyi lw'omukutu. Sitwala otudde bwoti ku buliri omuntu akwebase emabega mu mugongo. Olowooza ali mu tulo. Olagawa. Obeera bize tokyampa budde n'olunaku lwe wanimpadde ku budde okakati wuuyo ozunga mbu bakyali bwe bakubidda Jona omuwala yankuba oluyi ne. Ati budde ki bwe yali ayagala? Yali ayagala tukwese. N'omukola ki? Ng'ali mu kifuba. Nga wayagala gye mirembe gye gyawulira. Ate muyina kye mukoze yadde oba ki? Ekyo kyokkola kyo tekiba na budde. Bw'oyagalira kuba omujjukira omukazi omufumbo tasula mu mpale. Weekyusiza wonna w'oyagalira okola ki? Naye ye akwagalawa. Kuba omukazi asobola kugamba nti nkwagala wano lwakuba njagala sex. Neggwe lwaki abakazi naddala bano abawala abato ng'agudde mulaavu aba ayagala bw'abaali bw'oba obeera
tayagala kulaba nti ofunyeyo akalimu ofulumya ogenza omulese ayagala buli wooli bw'aba abeera ekyoza kiri kityo ekisookera ddala giba myaka omuwala oyo aba tannaba kumanya nsi bwekola ki bwetambula okitegeera ebiseera ebisinga bo abeeramu olulaavulaavu olwo ng'agamba nti nze sifuddeeyo babba wange alina oba takola ki oba talina nze njagala ki njagala bba wange ebyo babyogera naye ye aba tamanyi buzibu bw'okola ki bw'oyolekedde kuba jjo nagwe olina onoonya ssente ze mulya ne landiroodi gy'akubanjiza takola ki tabaayo okitegeera naye ye akugamba kimu nti tova wano nkwagala wano naye ssente z'ekyemisana tagenda kukwata mu nsawo ye gwe olina okukola ki tasobola kukugamba nti owaayi naku bbiri tokola naye ate naye kankwateko mu kasawo kange ngende nkole ki ngende ndeete ku kyokulya era amaliriza akola ki asabye ggwe kati bw'obanga obwongo bwo bufu nga totegeera kuba yoyo omuwala aba ayagala kukubeera kumpi awo buli kaseera ekisooka eri abawala ng'oluusi eri abawala abalina akasagazi ke kati ako nga buli ddakiika aba ayagala omuwa nga aba ayagala omuwaako eri abakikozesa ebbuba nti jjo noono kaava wano n'atambula n'agenda kufuna abakazi abalala jjo waliyo abakazi waliyo abawala be tuba nabo nga ne bwonyirira awulira bubi nga ne bwolabika obulungi kimuluma ayagala abeerawo nga weefaananira otyo akubeereko atya nga bbuba lyerikola ki lyerimutta be babaana ab'obuwala bakatandika ebintu ebyo kyovulaba omwana w'essomero omuwala bamukwata ne boyfriend n'agamba nti nze bba wange bansibe naye okitegedde olw'ensonga nti kyaba ayogerako aba takimanyi takitegeera manya komera kyeki nze bwange mwagala bansibe naye asobola n'okwegaana bazadde be n'agamba nti nze tebakyanzaala njagala mwami wange njagala bba wange yantegeera nga yerabidde abaamukuza abaana batuuse awo ab'obuwala nno era nze nabusisita wange jjo nanjira ne mbutunuulira bwe nti era nze nagula ejjambiya yange nja kutta omuntu buli myaka ng'emeka buli myaka nga 15 naye bulungi bukuze ebiki oli musiru omwana myaka 15 aba mukulu oli musiru maneja kulaba kyoyogera aleze myaka 18 maneja kulaba kyoyogera gwe John omanyi kitegeeza okukwanira sisitawo ng'okwana abalala teri kintu kinnuma ng'ekyo oba nga alidde nze ng'okwana kati bikuluma naawe jjukira nze gwe tolumwa fe abalenzi tumanyi engeri gye tweyisaamu ne bwe tuyisa abawala okitegeera kati oteeberezaamu nga bagenda biyisaamu muganda wo kati gwe aba nokyobayisa otyo nga wobayisa kambayise naye abange saagala noobayo mu ddya gye baba naaba bannaye ekinnuma ekirenzi kyebake ku musisitawo kimukwabule kimudduke bano bajjo n'olumala okumwebakako taata aba takyakwata ssimu ayinza n'omubuuza ani ono gwani twasinkanawa nga sikutegedde ayinza n'okugamba nti wooli tewali netiwaaka kale nga tumaliriza emboozi y'abaana ab'obuwala mu mabaala okimanyi ninako ebbaala we nali kale nali ngenzeewo mirimu kukola mirimu nga nina byentutte ekyantwala ebirowoozo oba n'enviiri ekyanzija enviiri ku mutwe kwe kulaba emmeeza emu yaliko baana ba buwala bokka ng'abaana bano nagezaako okuba nga nnoonyereza oba nga mmanya ki ekigendera ddala mu maaso omu n'aŋŋamba abaana abo balaba bagenda ne babafuna ngero obiraba biwala birungi birabika bulungi byonna byenkunamyo kwegaba bisikiriza abasajja mbw abaana bano bagenda ne bateesa ne management z'ebbaala ne beeyita ba host megati engombe eri buli mwana wa buwala gwolabeka yeyita host ndi host weno night ndi host weno ndi okitegedde
mbu n'abaterawo olucupa lwa whisky olutandika ng'olwo lutya lumu luliko abawala nga 7-8 mbu kati awe basinziirira obudde buli gye bukoma okubanga bugenda oba nga buwungeera abaami bano ababeera bazze mu bbaala bwe babasanga n'abaami ne batandikira awo nti kino kiyambako ebbala okubanga nalyo ligaininga cells zaalyo okategedde nti bano abaana bali okubanga basika basajja basika baami kubanga babakola ki babagulira ebyokunywa ebbala lyo lifunemu neŋŋamba kati amabaala wano we gatuuse okubanga gapromoting obanga goonoona abantu si bonna naye abamu okukola ekigambo okukola bakisuuliridde okitegeera abaana ab'obuwala ebitundu byabwe ebyekyama babifuula capital babijaajamizza nnyo ne babifuula ki capital si bonna njagala bankootinge bulungi abamu ku bo nti bannannyini mabaala baakizuula nga bwe nnakugambye nti omusajja bw'anywamu aba ayagala mukazi baakizuula kati kye bakola baleeta abo abaana ab'obuwala ne babateeka ku ttebo mu kubateeka ku ttebo yamuteerawo basobola bateerawo omuzinga gwa Uganda Walagi kuba nannyini bbaala okuteeka omuzinga gwa Uganda Walagi omukulu n'agenda ayitawo mawulira okuteeka omuzinga gwa Uganda Walagi gumu ku ttebo talina kyafiirwa kubanga otuuka mu bbaala nga bagutunda emitwalo 19 naye nga ye eri gy'asuubula basuubula mu bungi nga bamusuubuza ku mitwalo emeka ebiri kati yo okukwata ttebo 3 na buli ttebo langiteekako omuzinga gumu n'akacupa ka soda talina kyakola ki talina kyafiirwa okitegeera kati ne babeera nga bakozesa abaana ab'obuwala mu ngeri eyo nti abaana ab'obuwala bwe babeera ku ttebo basikiriza abasajja okukola ki okujja kati abasajja bano buli we bajja nga bagula omwenge nannyini bbaala nga yakola ki ng'aganyulwamu okimanyi nti abaana abamu ba host baneno baana ba ku campus bino babikola nga ne bazadde baabwe tebalina kye babiganyuko alabe waffe awo wenva waliwo campus emu ogimanyi ngitegedde togiyisa mu kamwa sigiyisa mu kamwa omanyi omugagga mubuzi wangi mubuzi eyeeyo naye gwe ogyogedde nze nnyongerezaako totya ddenja okimanyi nti nno waliwo omugagga omu sina mugagga eyali yeeyita omugagga omu nga kati ali mu jjeera baamusiba gwe bayita sipapa eyali ava emutungo bbina eyo omumanyi okimanyi nti sipapa buli kanaku yavuganga konvoyi y'emmotoka zeyalinga ayita ezize n'apaakinga ku mobu zaawo sipapa yapaakinga nga buli kanaku mu maaso ga mobuzi ng'abaana batuuse essaawa ey'okuvaayo basala ekkubo jjukira waliwo stage ya takisi kwe balinnyira abadda mu kibuga abaddawa okitegeera naye nga sipapa apaakinga awo omuwala gwalaba amukubye nga assaako endabirwamu kati ng'akola bw'ati ng'atuula mu mmotoka ng'avuga ng'agenda nyabo si yalinga abaagala kyemmanyi abavubuka abamutambulirangako weebale gadi abamutambulirangako kwegamba nga bwe balya yawoomerwa mwami mufumbo gwe tokimanyi nti abafumbo be basinga okukola ebyo yali tasobola kukola kakati bw'abanga bw'ali mufumbo jjo n'oli munnamawulire omukukutivu gwe sibuusabuusa gwe batuukidde okumusiba ng'alina abakyala bameka b'omanyi 2 ate omufumbo 2 yali abanoonyaako ki kitegeeza asooka n'afuna omu n'afuna n'omulala dembe kwagala anti kati kitegeeza yali asobola n'okufuna ow'okusatu n'ow'okuna n'ow'okutaano paka ku w'ekkumi abaffe otyo obadde okyanyumiza oyo omusajja yapaakinga awo sipapa buli kanaku nga buli kanaku agenda na mwana mulala abaana b'abantu be bateekamu ssente zaabwe ne babaweerera ate abo abaana ebiseera ebisinga bava wala bava eyo mwankole bava mwatuli bava wa okitegeera bava eyo Masaka bava Tololo bava Busiya ne bajja bakole ki basome mu ssente z'abazadde baabwe ez'ekinaku kati n'otuuka e Kampala eno n'osangayo abasajja nga basipapa abeefuula nti balinamu essente ate jjukira abo abaana baba balina amaalo bwe bamuteeka mu Range Rover lowooza ggulu obulamu buweddeyo ne babatwala ne babalya naye nga tebannatwala baana abo kubalya gwe sooka weebuuze
omusajja yapaakinga nga buli kanaku agenda n'omukazi mulala ye yalinga musajja kikaaki. Nayo kampasi emanyikiddwa okuba n'ebyana ebirabika obulungi ebinyirira naye nga biri so naive. Awantu awo olaba bw'oyitawo mu budde bw'olweggulo saa 9 ssaawa 10:11 bw'oba toli wa mutima mugumu nnyo osobola okudda eka n'ogoba gwe wawasa ofuna ali awo mutwale eka ng'olaba wakeera wapapa ng'olaba wapapa n'ogamba nnina kyeka kayiringo abaana ab'obuwala bali wali naye era byebikemo bye babeeramu. Ate twagenda ne tufuna ekizibu bagenda ne batufulumiza essimu gye bayita iPhone. Bwoleka bano abasajja b'e Kampala abataayaya ne siriimu waabwe nga balinamu akasente kasita amugamba nti ngenda kuwa iPhone yeyala bweyazi tasaana kwogera ku byakwekebeza alekayo funa olubuto naye n'afuna siriimu. Okimanyi nawulira nti abaana kati ensangi zino batya lubuto tebatya siriimu. Batya lubuto tebatya siriimu anti bagamba mbu siriimu takyaluma. Waliwo ne yaŋŋambye mbu okimanyi nti waliyo omulwadde wa siriimu ng'anyirira okusinga atalina. Kati ye nga kwegamba kyafaako kunyirira. Ensi bwetuuse wano tugenda kufa. Tugenda kufa. Kale eyo nga tuvuddeyo njagala twogera ate ku story egendera ddala mu maaso. Ey'omukyala Buddy Black. Buddy Black mabegako eyo yagendako eyo ekkata ageze okulya bambi ku ssente eyo gye yasanga mwana mulenzi Mutima. Mutima ono ne beekubya obufaananyi ndowooza bannange okwekubya obufaananyi ekyo kigenda bba kivve mpulira ssebo bantu batandise okuba nga beesibira ddala ku bantu. Mpulira oyekubya akafaananyi ndowooza nga katereka naye eno story nzire ngifollowinga. Mutima yasaba Buddy Black okubanga Mutima atambula bizigo bye Yerusa n'amusaba ateeke ekifaananyi kye ku bizigo binene ebye Yerusa asobole okuba nga asobola okukuba akasente eyo mu mawanga gy'ali. Omukyala Buddy Black tekyamusanyusa n'ayomba nnyo nnyini ddala n'agamba osobola okyokola ekintu ekyo wakikola dde already ate ofunye lukusa lwange siba ku mukyala bwe yamufunisa olubuto lw'oyo omwana gwe yakoze eki gwe yazadde. Buddy Black akoye nze nina okugenda nkole ki nkole DNA n'omwami wange n'omwana naye yagamba results zinaavaayo nga siggwe kino jja kisasulira. Ensonga eno gyogerako ki abantu okuba nga ate batandise okuba nga beesiba ku bantu batyo olw'akafaananyi obufaananyi n'enkuba yiye kusa. Ekisookera ddala Buddy Black kye yakoze kitegeeza ki? Jona singa buli kyakuma ky'omukazi n'akwesibako n'agamba nti omwana wuwo n'okkiriza okugenda ku DNA oba walya ate nga sigikoze nga teyagikoze n'oli mwami yagikoze kati yagikola kwani? Yakoze ku ya mwami we bw'alina n'omwana. Kati kitegeeza yakkiriza nti oli omusajja yamulya wandya naye saakufunamu lubuto. Okakasa bwe kitegeeza Buddy Black kyadde alina okukola si kyagenda ku DNA eyabadde alina kwegaana. Kwegaana ki? Nti tondyangako. Ani kati abantu tebakyasobola kuba nga bakkiriza bintu by'amalusu bulusu. Oyagala kakasa baani? Kubanga Buddy Black avaayo n'okkiriza nti omulimu gwe kutunda kasolo. Kuba oyo omukyala ali klasi toyinza kumala gamwekakaatiikako otyo mbu simanya wamulya simanya omwana gw'alina wuwo ebintu ntuwa ebito okategedde. Oli atunda ebizigo ye tali kirasi. Kirasi kinaawe nga nawulidde n'okuwulira nti alimu luno. Nti alimu luno? Buddy Black gw'omanyi abantu bazaayagala abalayisi n'okusinga oyo. Ate osusizza nno naawe nno. Ate ntya? Tasobola kukola ekyo. Bye nkugamba ge mazima nga lwaki takikola? Tasobola kikola. Nga lwaki takikola? Abakazi ennaku zino beekaliza ddala. Buddy Black ekyo kye yakoze yakkiriza nti Mutima yamulya. Ne Mutima okuvaayo n'agamba nti nno omwana wuwe naye sisobola kumunenya kuba yalya. Asobola okuba nga akaseera mwe yaliira ate nga Buddy Black mwe yafunira olubuto. Onfuna bulungi? Kufuna. Buddy Black yo okubisaanyawo aveeyo agambe nti tondyangako. Kwata tasobola kugamba nti ngenda kukola DNA nga togenda kugikola na muntu agamba nti olina omwana wange kati eba DNA. Eba DNA. Oba omala biseera oba ogenda kakasaana. Ye Buddy Black gwe tumanyi ne byazaakola ne neeyisa gyaze yeeyisaamu kiki tukyayinza okumuwakanira.
nti kino kyabadde nti Bad Black teyakikoze kati gosobola oterawo Bad Black omukono gwo ekyokubiri mutima afunamu ki mu kuwayiriza Bad Black relevance ayagala nsi kumumanya ng'emumanyira ku Bad Black Bad Black addeeyo yeetereza aleete obukakafu obutuufu byonna by'oyogera Bad Black yali yakyuka ate ng'era yasalawo kubanga aconcentratinga ku relationship gyalimu ne Slim Daddy toli ku mugaati asiri ku mugaati gwe tokimanyi nti sitaani talokoka endowooza y'ekisiru kale tufundikire n'olwo ensonga eyo kati tugenda kufundikira waliwo kati tubale twogera ku nsonga ya Mabaala kansembeyo ne kano ak'omwami gwe bayita Bajjo walabye sitole ya Bajjo ne Nashigulo kanyambe Bajjo n'abatulaba Nashigulo mumanyi ne mama we mumanyi obuyaaye bwa Nashigulo n'obufere bwe buviira ddala waka Nashigulo taata we mumanyi bamuyita Musuuza be bana abaami ababeera ku kyalo abanywa enjaga ne balya mmira ne bavaako bannange nkuba tegenda tuganya kubanga tumaliriza ensonga zino naye wumbya tumaliriza okimanyi nti nno maama wa Nashigulo manyi ye bukomansi